Oyina mukulanchi kasajja gwe. Wanji? Onkulu oyina mukulya kamere kasajja gwe. Ndi wano ndi mukulya ogo. Watadde kubonke tubawe nakuba enkuka yonna. Bawanise mangu emikono. Bewatusere bawanike emikono. Bafukidde bafangoni. Naye ekintu kyabadde malidaadi sana. Ne bafiti. Olukwe lw'okufuula enkuuka ey'amaanyi oba okubeera nga eyogerwako, olukwe lwalimu n'omutegesi yennyini Abitex. Okusinza Kasimu, Abitex ke yakubira Alien Skin oba Alien Skin ke yakubira Abitex, kiragira ddala ng'olukwe lwali lusetingi. Byonna by'okuteekawo embeera. Actually, waliwo ebintu ebimu ebi-happeninga, kano kabagezi bokka. Waliwo ebintu ebimu ebi-happeninga nga bibi, kiringa ng'okukuba abantu mu nkuuka oba okukasuka obucupa mu nkuuka. Ffe babbuloga ne tujja ne tugamba baakubye abantu obucupa, baakubye abantu eŋŋumi. Mwana wattu bo ba promoter sometimes okusinziira ku kino kyendi mu kubeera nga mpulirako mu katambi, kiraga nga kibakolera olw'ensonga tuba twogedde ku event yaabwe esigala eri relevant. Kati Alien Skin amala okola kyonna kye yakola ku nkuuka, boogerezeganyaamu ne Abitex, kwegamba Abitex nga musanyufu ali satisfied ne Alien Skin nga musanyufu ali satisfied. Olw'ensonga baakyogerako ne Abitex Alien Skin ateekewo embeera yonna eyaliwo. Kati awo obeera ogenda kunenyaani? Obeera ogenda kunenya Alien Skin yateekawo embeera oba ogenda nnenya mutegesi eyakkiriza embeera eyo ebeerewo? Waba teyagikkiriza embeera eyo okubeerawo nga yakirinamu omukono. Kwegamba ebintu bino eno tusaanidde nnyo okwetegereza naddala nga ekintu kyonna we kibaawo either kirungi oba kibi, manya waliwo akifunamu. Ng'oyinza okudda eno woowe omusajja yakoze kino naye kennyini Abitex n'avaayo mawulire bannanga omuvubuka oyo ne boogera n'ogamba Alien Skin beewana na Abitex. Abitex tayagala Alien Skin, kumbe eri amabega obusimu bumala ne buvuga ne bugaa mukulu walabye engeri nakwogeddeko mu interview mb'oli kisajja kisiru nnyo nakulabye nakwogeddeko. Kumbe bo kibakolera. Owantu owali olutalo waliwo afunamu, mu kufiirwa waliwo afunamu, gwe bw'okaaba waliwo afunamu, olaba ne bw'olwala waliwo afunamu, ne mu kufa mu kuziika waliwo afunamu. Ogenda kufa ba service provider bagenda basasula bajje bafumbire abantu. Ogenda kufa owa sound system bagenda musasula wa disco kwe bagenda okwogerera. Ogenda kufa waliwo agenda cement ana ye bagenda musasula. Ogenda kufa wadiwe agenda kola bagenda gula cement. Ogenda kufa wa mbloka akole bagenda gula mabloka agagenda zimba entana. So either way bino byakwebereramu. Kano kabadde kabagezi bokka, tuzuukuke 225 wano kwa SMX Media. Wetu tukikola kangu subscribe ngo nyingine notification bell eyo tojja kola mu missing updates na ddala ngazino.